Essuula ya 31. Awo Musa n'agenda n'abuulira Isirayiri yenna ebigambo ebyo, n'abagamba nti, leero naakamaze emyaka 120, sikyayinza kufuluma na kuyingira, era Mukama yaŋŋamba nti tojja kusomoka Yoludaani ono. Mukama Katonda wo y'ali kukulembera okusomoka, ye alizikiriza amawanga gano mu maaso go, naawe oligalya, era Yoswa y'ali kukulembera okusomoka nga Mukama bwe yayogera. Era Mukama alibakola nga bwe yakola Sikoni ne Ogi, bakabaka b'Abamoli n'ensi yaabwe be yazikiriza. Era Mukama alibagabula mu maaso gammwe, nammwe mulibakola ng'ekiragiro kyonna bwe kiri kye mbalagidde. Beera n'amaanyi, guma omwoyo, totya so tobatekemukira, kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Awo Musa n'ayita Yoswa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yenna nti, beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okubawa, era oligibasisa. Era Mukama ye wuuyo abakulembera, anaabeeranga naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Totya so totekemuka. Awo Musa n'awandiika amateeka gano n'agawa bakabona abaana ba Leevi abaasitulanga essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'abakadde bonna aba Isirayiri. Awo Musa n'abalagira ng'ayogera nti, buli myaka 7 bwe ginaggwangako mu kiseera ekyateekebwawo eky'omwaka ogw'okusumululiramu mu mbaga ey'ensiisira, Isirayiri yenna nga bamaze okulabikira mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo ekyali eroboza, onoosomeranga amateeka gano mu maaso ga Isirayiri yenna mu matu gaabwe, okuŋŋaanyanga abantu, abasajja n'abakazi n'abaana abato ne munnaggwanga waali munda w'enzigi zo, bawulire era bayige era batye Mukama Katonda wammwe, era bakwatenga ebigambo byonna eby'amateeka gano okubikola. Era abaana baabwe abatannamanya bawulire era bayige okutyanga Mukama Katonda wammwe ennaku zonna nga mukyatuula mu nsi gye musomokera Yoludaani okugirya. Mukama n'agamba Musa nti, laba, ennaku zo ziri kumpi, kikugwanira okufa. Yita Yoswa mweyanjule mu weema ey'okusisinkaniramu, ndyoke mulagire. Awo Musa ne Yoswa ne bagenda ne beeyanjula mu weema ey'okusisinkaniramu. Awo Mukama n'alabikira mu weema mu mpagi y'ekire, empagi y'ekire n'eyimira waggulu w'oluggi lw'eweema. Mukama n'agamba Musa nti, laba, olyebaka ne bajjajjaabo, n'abantu bano baligolokoka ne bagenda nga bayenda okugobera bakatonda abalala b'omu nsi gye bagenda okubeeranga mu bo wakati, era balindeka ne bamenya endagaano yange gye nalagaana nabo. Obusungu bwange ne bulyoka bubuubuuka ku bo ku lunaku luli, nange ndibaleka era ndibakisa amaaso gange, era baliriibwa n'obubi n'ennaku ennyingi biribajjira, n'okwogera ne boogera ku lunaku luli nti, obubi buno si kyebuvudde butujjira kubanga Katonda waffe tali mu ffe, era sirirema kukisa maaso gange ku lunaku luli olw'obubi bwonna bwe baliba nga bakoze, kubanga bakyukidde bakatonda abalala. Kale nno kaakano mwewandiikire oluyimba luno, era oluyigiriza abaana ba Isirayiri, oluteeke mu bumwa bwabwe. Oluyimba luno lubeerenga omujulirwa wange eri abaana ba Isirayiri, kubanga bwe ndiba nga mbayingizizza mu nsi gye nalayirira bajjajja baabwe, ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, era bwe baliba nga balidde ne bakkuta ne bagejja, ne balyoka bakyukira bakatonda abalala ne babaweereza, ne banyooma nze, ne bamenya endagaano yange. Awo olulituuka obubi bungi n'ennaku bwe biriba nga bibajjidde, oluyimba luno lulitegeeza mu maaso gaabwe ng'omujulirwa, kubanga terulyerabirwa okuva mu bumwa bw'ezzadde lyabwe, kubanga mmanyi okulowooza kwabwe kwe bagoberera, ne kaakano nga sinnabayingiza mu nsi gye nalayirira. Awo Musa n'awandiika oluyimba luno ku lunaku olwo, n'aluyigiriza abaana ba Isirayiri. N'alagira Yoswa omwana wa Nuuni, n'ayogera nti, beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oliyingiza abaana ba Isirayiri mu nsi gye nabalayirira, nange n'abeeranga wamu naawe. Awo olwatuuka Musa bwe yamalira ddala okuwandiika ebigambo eby'amateeka gano mu kitabo, okutuusa lwe byaggwa, Musa n'alagira Abaleevi abaasitulanga essanduuko y'endagaano ya Mukama ng'ayogera nti, muddire ekitabo kino eky'amateeka, mukiteeke ku mabbali g'essanduuko y'endagaano ya Mukama Katonda wammwe, kibeerenga eyo okuba omujulirwa gy'oli, kubanga mmanyi obujeemu bwo n'ensingo y'enkakanyavu.
laba nga nkyali mulamu, nga nkyali wamu nammwe leero, mwabanga mwagala okujeemera Mukama. Temulyeyongera nnyo nga mmaze okufa? Mukuŋŋaanyize gye ndi abakadde bonna ab'ebika byammwe n'abaami bammwe, ndyoke njogerere ebigambo bino mu matu gaabwe, era mpite eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye bali. Kubanga mmanyi nga mulyeyonoonera ddala nga mmaze okufa, era mulikyama okuva mu kkubo lye nabalagira, era obubi bulibabaako mu nnaku ez'enkomerero. Kubanga mulikola ekiri mu maaso ga Mukama ekibi, okumusunguwaza olw'omulimo gw'emikono gyammwe. Era Musa n'ayogerera mu matu g'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ebigambo eby'oluyimba luno okutuusa lwe byaggwa.